Sobanuriza ku YouTube channel y'Omwami Nsonga. Babuusaako abakutu abakunyumirizibwa wabale okwogera ensonga z'obuwangwa n'ennono mu bakuteeka mu nkola ebyo byonna by'ensonga nsoma naddala mu mbeera y'okwesoma. Olunaku olwaleero naalyagadde mbanjulire omusomesa mpozzi okwongera okubajjukizaamu leero tusinzidde Kampala era Naalongo mumuleese mu kibuga. Yeah, Nalongo, how do you find the city? The city is calm, cool, as usual, amazing. I want to go for the sunset. Bafuba. Bafuba. Kati yakuba nti tetugamba nti bayirira manyi kati Nalongo ne bwe baali tunuulira tulina ekyokukola. Tulina ekyokukola. Embeera yakalubamukko ne twetaaga ekitegeeza nti ku mulembe guno oba wakola lubaale kijja kwetaagisa sifungizo kwokka oyiribe osobole omutereeza omusala enjala abeeko n'ekikola. Okay, maybe that's the perception. As far as I know, to Eriba Judge, it's not about a man who takes Ogambe ebiseera ebisinga tulina tuteekamu ku maanyi. Do you know nti osobola okuteekamu amaanyi by doing nothing? Ojjukira we waŋŋamba nga tukola emikolo gya nammere n'oŋŋamba nti Naalongo saagala weeganyemu kuteekamu ku maanyi kati ebiteekamu ku maanyi. Okay. Gwe wali nammere. Nammere bw'atebigiramu tuba tugenda kukola tutya? Awo wennyini Naalongo nze njagala tulinga bannaffe abalina ensonga za lubaale nga ziteganya musembere kumpi. Ekiboozi kino naali yagadde tukigaayigaayimu ffenna twebuuza abalonda abalala. Twesanga abasinga Naalongo nga tutuddemu amaanyi ga Daddy Chiwa. Yes. Olina Daddy Chiwa emuyina oli amuyina oli amuyina like oyinza okwesanga nga 10 of us twesanze leero mu mbuga nga naye ffenna tulinaeko Daddy Chiwa. Kyeneebuuza Daddy Chiwa ono atulinyako ayawukanamu kkulu kubanga abamu bagenda ne bacomplaininga ne bagamba oyo akozesezza maanyi ga jjajja wange. Owulira oli n'agamba Daddy Chiwa y'oyo tamalaayo owange amalayo ali mu tulikwesi. Tukyakusobola kati kuyite otubuulire ensonga z'amaanyi gano ziri zitya ng'abalonda abamukofu tutuddemu amaanyi ge gamu nga tugatta empewo naye ng'ate bye tukola olumu tetubifaanagana. Ate Naalongo otumalire naye otubuulire lwaki twefunako obwekyo. Ensonga ezo tuziggalire ddala kubanga abantu bano abalina amaanyi ge gamu basanga nga balinako obwekyo. Nolowooza nti baalikwataganye wamu ne bagamba tiimu Daddy Chiwa byaffe katukulire wamu tumanye Daddy Chiwa omwami waffe ayagala ki. Naye n'owulira ng'ono balina obukuubagano bw'otamalaayo okitegeera. Naye ng'ekintu kino twakyogerako wano ne tugamba nti ffe ng'eggwanga eri amaanyi agatukwasibwa tugakonsidaringa nti gonna gali wamu. Waliwo lwe wambuuza nti why do people come to you n'obakolako nga tobaggyeko ssente. Ne tugamba nti eriyo abantu bano oba oba olowooza baavu. It's not about that. Eriyo ensonga. Naalongo nakuwulirako ng'oŋŋamba nga nkubuuza nti oli lwaki tonyiggyeko ssente. Oŋŋamba kaakati ne transport omulaba anoonya munoonya. Kaakati nze saagala kwesanga mu mbeera muzzukulu mulese ne transport kubanga twagala abeeko ky'ateeka mu kiro. So njagala abantu bamanyi nti mu nsonga ennyingi ennyo ze tukola mulimu ensonga z'okufuna. Manya nti omuntu ono omukolo guno gw'ateekeddwa okukola gwa ggwanga. Bonna bagenda okukola emikolo nga gikwatagana nga si gya kinoomu nga gya ggwanga. Giyinza okuba si gya ggwanga ssaaki naye nga gireeta peace eri humanity nga gituyamba.
Yes. ogenda bakolera For example, singa omuntu ajja nampa obubaka naye ng'obubaka bulaga nti bwe tunaakola omukolo ogugwanirowose tugenda kubaako engeri gyetuwummuzaamu kaseegu. Why would I charge that person? Nga nange nkimanyi nti obuseegu bulina ensimbi. Mba sisobola mukyaginga. Mba njagala tukole ensonga eyo kaseegu afune obulungi. Bw'anaafuna obuweebwa wajja kubaawo obubonero mu bantu. Kati ffe aba Standing Society tuba tusobola okumanya nti ekituufu okuva lwe twakola omukolo ogwo mbeera eno tuwundeddemukko. Kubanga kakasi Nalongo otunulamu embeera nti olumu ogenda okussa obubaka ekituufu jjajja agambe kigenda tuyamba twetaagamu akasente. Kati gwafunye obubaka nze omulimu gwe nnasobola okukulekera kufuna byetaagisa mu nsonga eyo. Ekyo kiba tekiraga nti tukuyambye baza naawe oli committed eri ensonga Nkulabyeko ng'oteekamu ssente zo. oli committed eri ensonga eyo kubanga ekola ki Nkulabyeko ng'oteekamu ezizo mu mikolo egimu nga naye obubaka bwamusu. because bituyamba ffenna at the end of the day ffenna tuyambibwa mu nsonga eyo gy'aba akoze. Tutunuulidde embeera z'abajjajja ne tutwala for example ekigere kiwuka. Kati jjajjaffe oyo kiwanuka ffenna tumulina because we are alive, we have this temperature, the blood is running through us, the heart is pumping, so he is responsible. Kati wabanga ali responsible nga ffenna tumulina, how come abamu bakola bino abalala bakola biri abalala bakola biri, like we are not doing the same things. Ate nga twalibadde ne syllabus ate abalonde singa naddala abasomesa mu kyo benkobera omulimu njagala bafune obudde beegatte wamu bamanye nti baliwa abasamira ddadi kiiwa beekuŋŋaanye tukole syllabus. Kale yes ojja kutugamba nti lubaale sifunira si kikwate nga tu agree naye waliwo bino bye tugamba nti byo bifaanagana era bikolebwa. Kale babengako syllabus mpozi kye ndowooza ekiyinza otuyamba nga guideline omuntu gy'asobola okuba ng'akola ki agoberera. Mpozi kye ndowooza nti twetagayo omuntu sekinnoomu oba kitongole nga kitambula mu bantu bano nga kibava kumu bagamba nti kati ddadi kiiwa bagenda nga baresearchinga ku ddadi kiiwa ne bakuŋŋaanya abo be balina oba nga bali ku level y'obwa professor nga bakola ebitabo byonna ne babimalayo abali mu level za PhD. Tetusobola biwa bali mu certificate ogenda ku researchinga ku ki kyotalinamu bumanyi. Nalongo mu bino ebyokusoma byetulina ebya buli mutuukira ku level of research olina okuba nga mudaala research ogalimirira. Kati tosobola beera ku research nga gwe kennyini tonnamanya ne ddadi kiiwa yaani. Mpozi kye tuyinza okukola tufune bano abayivu abali mu matendekero aga waggulu babateekereyo bajjajjaabwe nga dissertations zaabwe bamugambe gwe ogenda kuyinza kuddamu wange baana battu tebaataba obitabula ffe babiri mubalondedde mbwe yabula zigiri ate tudde ku basoma tubakwase bakole dissertations ezo research ajatabikola yatabukanga BBC laba wabakuwa dissertation nekusulukirayo. Naye nga kyembadde tunuulira nti we have these percentages ez'abajjajja muffe ezivalinga from 1% to the other. Nekiba nti oyinza okusanga omuntu nga gw'oyinza okugamba nti omuntu oyo aliko jjajja kibuuka 3 phase amalayo asobola n'okutunuulira bw'ati emirembe tukuyitamu n'owulira nga wakusemberera kuyitiririre. Kati kitwala nti omuntu bw'ati abeera ku 60%. Kakati ye Nalongo baba bamuzaala batyo aba asamudde n'awanika nnyo. What is the cause for that? Kati omuntu oyo aba yazaalibwa nga jjiddu omwoyo gwe nejjajja kiwumpulu era omuntu oyo bwe giba giri engendo be bayita baliyaawo kugamba abeera muntu
naye ng'ajjudde amaanyi gaakyo g'obwajjajja Kiwanuka. Kati oyo omuntu Nalongo ne waba tasomedde nnyo mitendera gigenda waggulu still ye amaanyi ago gabeera mu ye. Gabeera mu ye ne bw'asalawo abeere mu church oba abeerayo naye nga yekka. Kati ate singa asamira asobola okusabira n'atuuka ku 80%. Singa asamira ate singa baba bamutuumira erinnya eryo lyennyini asobola n'okukoona ekyenda. Kati oyo abeerawo nga ataninga omuliro akuteekako obutasi mu maaso ge asobola n'okubika mu ddala. Bino byetwalaba Omulangira bye yalinga bye boogerako bye yalinga abuuka mu bbanga. I used to think nti Omulangira Cholo Chondoozi yabuuka mu bbanga. For record source bakulaga yabufuga ate Omulangira yali alwanira mu gundi. Yali alwanira mu bbanga ate era naye abuuka Abaganda bo ne bamutya mu kibuuka. Ate Omulangira ali ku mutendera gwa buzaale, mutendera gwa lubaale. Okay. Ali ku mutendera gwa buzaale. Kati oli afuga buli kiri mu bbanga lye. Jjajja Kiwanuka. Space. And tena bw'ogenda kutuuka mu bbanga nga toli connected nga tobuuse. Mu bbanga tubuuka. You have to fly to go there. Ate mu budde nga abantu b'oli tewali okwekusinga so. Kale tetugenda yingiza mu physics. Kakati naye tuzzeeyo wennyini ku mulamwa ng'otubuulira. Kakati tutudde ffenna tuliko Daddy Chiwa. Ffenna tuliko Daddy Chiwa. Njagala tutwale ekyokulabirako. Percentage ya Jjajja Kiwanuka gy'olina egenda kugitamininga obuyinza mu ye bw'olina. Kati ffe bwe tuba nga tulina amaanyi, jjuka tetubeera n'amaanyi ga mulundi gutya, oyinza okwesanga nga ku 10 olinako amaanyi ga Jjajja Chiwa 40%, olinako aga Jjajja Mukasa 30%, olinako aga Jjajja Musoke 30%. Jjukira bano bayita basatu. Kati most of the time omu bw'abeerawo bonna bakola ki? Babeera. Ojja kubeera ne zino percentages only and only if mukamawo is one of these. And bw'oba olina 40% kiba kitegeeza Jjajja Kiwanuka yennyini ye mukamawo. Naye tujja kusangayo omuntu nga ye ali ku 30% obwakino ng'omulala naye nga kye kikulu kati nga bano bajjajja other percentages zeeyongedde ki obungi like nga bw'ogamba nti alina bajjajja abalala nga 10 of which buli omu ku bo alinako percentage. Kati obwakiwanuka mu ye muba tonotono. Y'ensonga lwaki twesanga nga eriyo abantu abalinnyanye abatasobola kulinnyamya ensonga zaffe nga percentage yaabwe compared to ours nga ffe abayizi oba abali okusoma oba be bali oyambikira nga tuwaggulu nga tumusingamu ko kwobwo obuyinza bweyennyuta. Exactly. Gamba ojja kutunuulira omuntu ogambe nti abo b'amagye. Abo b'amagye n'okuba ayambadde ki? Ekyambalo. So bwe tuba tutunuulidde amagye sigamanyi nnyo naye ndowooza nsobola okugeegenya. Engeri gy'omanyi Oluswayiri oluwulira bwe kati tulina sergeant. Kopolo ye recruit. Sibamanyi. Kopolo tukitwale nti kopolo ye recruit bwe bakayingiza amagye. Kati bw'amala okukola ennyo n'afuuka sergeant. Kati bw'ava kuba sergeant n'agenda kuba captain. Bw'ava kuba captain n'agenda kuba brigadier. Awo n'agenda kuba major. N'agenda kuba major general. Awo n'agenda kuba general. N'agenda kuba field marshal. Simanyi bwakugobwabwenge waliko mu. No, not as such. Naye ndowooza mbyogedde mu butuufu. Wagendako mu training ya major? Nali naatera. Naye twayingira Makerere nga tugenda kucaka mucaka naye saagenda. Nali busy. Kaakati olaba obwo obuyinza Nalongo. Engeri gye bujja bwegoberera. Kati gwe bw'obeera nga oli captain togenda kuwa brigadier oba major kyakukola. Always ogenda kusiikinga his opinion ku nsonga yonna. Olaba abalonde abamu
kati tugambe jjajja akugambye ekyokola kati wemba mweyenneta nkusingamu amaanyi bw'ongamba ekyokola tekikola wonnoŋŋamya tekikola kiba kibulamu olw'ensonga nti lubaala owange aba agenda ggaya eggwe atuddemu obuyinza obungi lubaale wange ajja ggaya kubanga nze ndi ku 20% amanyi gagali kiwe oli mu 60 kati oli mu ddiiro lyange tolina buyinza sina buyinza bukugambako nakukyakola kakubukuluŋŋamya era ekyo kinesa entalo nyingi nnyo mu madiiro g'abantu katutandikirewo taninga oddiiro lyonna era kati ezo amagezi gagenda obbawa otuuka ng'omubulizaawo oli mu buyinza ki njagala manye percentage yo saagala twemalire budde waba tabimanyi we muviire mugamba jjajja waba tonamanya buyinza mwotudde ozitowa kyenkana nti siba kumulirikubita kati obuwendo bye tuliko tebukyalibwa so sinalongo okubiramu bano abaana ali mu buyinza almost 80% amaanyi gaatuddemu aba ali mu kiti kya lubaale kumpi ali mu kiti kya lubaale ye kennyini ali mu ddiiro lyo kyokka ggwe amulagira tosamiranga nakuba sese kubaggumisa naye kati omuluŋŋamya ku nsonga z'abasisi ekyo kisiraamuza amadiiro g'abantu omuntu oyo bw'aba alina empewo entuufu bw'omutuukako asobola okukugamba amazima n'akuwa akatamukago n'akugamba mu butuufu oli mu buzibu naye munange sisobola kukuyamba wakomera ku mukusa bwana lubale badivai nalongo ngenda bankukomyawo emboozi eno tubeere nga twongera okugyogerako yes tugenda tuukawaawo abalonde abatubuuza ebibuuzo bino lwaki bwetutuuka mu madiiro agamu lwaki ffe bajjajja tebetukolako lwaki bajjajja batugira lwaki abantu ababadde unlucky I've been a victim nalongo ndi unlucky nentuuka mu ddiiro jjajja nnyamba ngensigo n'owulira nga owulira bubi owulira nga gwe gusinga n'otuuka mu ddiiro bajjajja ne bagaana okukola kyokka nga bajjajja obwedda bakola ne batalinya ku mutwe ne babayita bajjajja nga nowhere tugenda ba tukomawo n'emboozi y'abantu abo abali mu ntabaalo nga bwe bateebwa bonna kale mwenna abali okwegi musembere bonna bategeeze bannaalongo twatandise dda ensonga za lubaale olugendo tugenda lutambuza tugenda bba nga tubibamenyeramenyeramu gye binaggweera wasalawo nti lubaale ku nsomesa ate naye musiimu munnange ate naye asiima kubanga abantu obubaka agenda ku kutunoonya mukyala bwati and people find us kati tubeeraawo ne tupulayinga ne tuzinaazinamukko ne tumala ne tugira banange bajjajja kumwekyo kubeerazinaalingobeeratugendesa abantu nga bagenda madiiro nga kunyeenya tunga ebyo oddemu osirike that way ogenda obimulungula ng'obimulungula olina b'otuka kunogamba fayini yabinkola naye namusonyiwa era nze ndi fayini bw'aba nga ye kyamulumiriza that is up to her oba up to him weyongere mu maaso kale no bw'otyo ng'ogenda ng'osirika munda ne kungulu ojja kutandika okuwulira nga mwoyo ow'omunda ayogera naawe era mu ngeri eyo ng'osirika ojja kutandika okuba nga olowooza nnyo ku biriwo kati